Ministry y'ebyobulamu ne Prime Minister bayita olukiiko olukwataganya ebitongole bino byonna, National Drug Authority, Cancer Institute ne National Medical Store, okulaba nti batema empenda nti tewabaawo bizibu byonna ebinaakosa omulwadde mu Cancer Institute. Bwe tuba tuyina obutategeeregana, buli muntu yenna baamugamba nti asome etteeka erimuteekako. Bw'oba oli National Drug Authority omanyi ky'olina okukola, kola omulimu ogwo gw'olina okukola. Oba oli Cancer Institute nga waliwo kye weemulugunya ku mutindo gw'eddagala, togenda awatali watuufu e National Medical Store. National Medical Store osobola kubawaako kopi. Kyokka bw'oba olina okwemulugunya kwonna, wandikira National Drug Authority ate ogiwe n'obukakafu lwaki olowooza nti eddagala eryo si lya mutindo ogwa waggulu, otuweeko kopi. Ate National Drug Authority ekole mulimu gwayo, etuwe rupoota ffenna etubuulire oba ky'obadde olowooza kituufu oba si kituufu.